Infomedia yafetu kusensonga. Kati abantu bano okunviira mu kuba atalina ng'ombe. Ngenda nteekako akazindaalo kano. Kale yotemani wano ku motoka temani zaali kumiruku. Kino kyaliko ali mu kutereeza misumaali. Oli mu kuyingira. Ndi mu kuyingira. Iya munansangayo. Neremera ni mukubo nekyewunyisa neremerawo na pesi muvaako mumaze bbanga kinga mumulaba myaka atali mu 15 omwana Nakambe wano. Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu lyennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Kintu kya bulabe nnyo eri omwami yenna ng'olina obubonero buno wammanga naye ate n'osalawo kubusiriikirira. Omwami ng'ofuyisa kumukumu naddala mu biseera ebyekiro oba kye tuyita frequent urination during the night, omwami ng'olumizibwa mu ndira oba kye tuyita low abdominal pain, omwami nga tokyasobola kusibwa musulo oba kye tuyita inability to hold back urine, sako n'omwami nga oba buukirwa ng'ofuka oba kye twandiyise burning sensation during urination. Obubonero bwonna bwonna bulaga nti prostate gland yo yagaziwa era ku advanced stage muvaamu ekirwadde kye tuyita prostate cancer. Kale n'olwekyo wandibadde weefunira prostate lax capsules ku namba y'essimu eno 0708 786 53 oba 0760 77 16 01. Where is the knife? You see the knife here? I come with my knife. Where is? Nange simanyi oba banda bamuki nange simanyi bakatonda saagala bugamba nti oba ki saagala bawazira mukama abawa omukisa okuleka owa traffic yatwala enamba yange yansanga olaba wali eri wempetedde awo wenasanga bwe baali kati nga mpeta nzija wano nangoberera nga bwengoberedde n'agitwala. Paka nakati era y'omwami yandenyambe negayirira omwami nenkaba n'amaziga negayirira omwami maama enamba yange nayiti waabwe. Olunaku olwaleero nga webukeeredde tuli mu ntebe era nga we tuli bayitawo mu kitoolo. Twakedde nno okutindiga olugendo luno okujja mu ntebe. Kituleese motoka eno emanyiddwa nga ya night. Mukyala musuubuzi era nga asuubula bibala, meloni, micungwa, miyembe era nga akwera mu butale obw'enjawulo. Ekyomukisa omulungi tukiguddeko kubanga ab'omuntebe bonna bagimanyi. Lwaki tukedde nze naawe tulabe ddala emirimu gy'omukyalo nagitambuza atya, emmotoka eno agivuga atya, abeera atya, atambuza atya obulamu bwe, era
kyamukisa mulungi. Batugambye omuntu yatuwaddamu batugambye nti akeera nnyo mulina okujja ku ssaawa 12 nga mutuuseewo okubaza essaawa ze aba asimbula ng'agenda mu butale obw'enjawulo okubeera nga kakkalabya. Tusaba okukeera ennyo zigenza okubeera ssaawa 12 nga tugituuseeko. Tugenda kubeera wano wennyini nga tumulinda wanaatuuka tumugoberere tunyumyemukko naye atubulire byafaayo by'emmotoka eno. Gwe alaba emmotoka eno w'ogisanga ku kkubo wano oyinza okulowooza nti tetambula, oyinza okulowooza nti yafa dda, naye gye buvuddeko kko alabiikirako kko mu katambi akamu. Emmotoka eno etambula naye nga tuzze leero okubeera nga tugikolako emboozi empanvu. Nze naawe tuli ku SB4 Media tuggusa ensonga abatuteekamu akasente be baziwa and Sons basangibwawo ku Mukwana Arcade. Balina kalonda yenna owa beddings, masuuka, blankets, duvet covers, mattress protectors, mattress cover, butimba bwansiri abayita baziwa and Sons wamu ne bannaffe abanana abo mouth wash. Walina akamu akawunya, gwe alina amanya agalimu ebituli, wateekayo ekyokulya oba ekyokunywa ekyokya oba ekinyogoga ng'amannyo gakunyenyeera, gwe atawanyizibwa nga w'osenya ebibono bivaamu omusaayi, kozesa nana abo mouth wash. Obeera nga ate okozesa obeere nga ate wewala ebintu ebyo. Kululi ku SB4 Media tuggusa ensonga nga otumulinda omukyalo ono yongera okujjukiza bwe na banne omusajja ng'otawanyizibwa ebintu bino wammanga ng'ofuka omusulo gukuluma bekaseera oba ofukaafuka tandise okukendera amaanyi g'ekisajja. Waliwo kapiso z'olina okubeera nga ate ofuna obujjanjabi, okugwira kapiso ezo obeere nga ate ofuna obujjanjabi bunambiro. Tuleme okubirinda tekibadde kikule ojjukira ofuna obujjanjabi. Kwasi bifo kwe tuli emmotoka eno ogisanga ffe gye tukayanira nti kanfune basikaali kampakinge ku mafuta bankumireko mu mmotoka yange yagireka awo. Tuba nga tumulinda ate tumanye ebifaayo bya mmotoka eno. Nze muzzukulu wa Kabajja ku SB4 Media tuggusa ensonga. Nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala, bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Kintu kya bulabe nnyo eri omwami yenna ng'olina obubonero buno wammanga naye ate n'osalawo kubusiriikirira. Omwami ng'ofuyisa kumukumu naddala mu biseera eby'ekiro oba kye tuyita frequent urination during the night, omwami ng'olumizibwa mu ndira oba kye tuyita low abdominal pain, omwami nga tokyasobola kusibwa musulo oba kye tuyita inability to hold back urine, sako n'omwami nga oba buukirwa ng'ofuka oba kye twandiyise burning sensation during urination. Obubonero bwonna bulaga nti prostate gland yo yagaziwa era ku advanced stage muvaamu ekirwadde kye tuyita prostate cancer. Kale n'olwekyo wandibadde weefunira prostate lax capsules ku namba y'essimu eno 0708 786 53 oba 0760 77 16 01. Bulungi no kati ovaa ko otegeke buli kimu. SB4 Media tuggusa ensonga gwe tubadde tulinda mukyala night amaze okutuuka. Atuuse n'omwana akola n'omwana we byafaayo agenda kubeera nga atubuulira.
kati bintu byo bisuubula babindetedde jjo seggulo ne bateekawo n'enkola kati nannyiniza aba ayagala ssente ze kyova olaba oba oyiriba paka kuwulira bulungi nasize bulungi ssebo nkeere emmotoka eno njitwaleeyo njitwale Namulanda ssaawa zino gye tulagyendaga naye maama enjuba kyenkoze simanyi oba naayimalako enjuba kyekoze enjuba tolaba kati mba nyanguwa enjuba obutankwata tukuyambeko twanguwe neyanza nnyo baaba enjuba obutankwata kati enjuba eno walaki kuyisa bubi ndabirwamu eba teyitamu mba siraba oba ndabirwamu oba gundi olina kizibu n'amaaso siina naye ndabirwamu oba yenfu kirabika ndabirwamu buli naku oba olina okukeera buli naku olina okukeera ate n'omwana ate onoomulekera wakati olinayo gwemulekera omwana ani eyamunzaalira osinga nze amuzaala ate era waliwo ani naye nga emotoka ye enaatuuka ejja tuuka kumpaka n'akadomola akadomola ako eriyo ninoteekamu amazzi kati wano nze omanye ebyange kati abantu bano okunviira mu kkuba atalina ng'ombe ngenda nteekako akazindaalo kano nga kagenda kayimba olw'ensonga engeri gyesiina gundi gyesiina ng'ombe olateekako kazindaalo omanye abavuga emmotoka bangi kati ate bonna tebamanyi ayinza okuva eri n'omugwamu naye wano akazindaalo wakiri kale kamukola ki kamudifendingako mba nensaba kaveera akakeeto kagenda kayimba oba okwogererako akagenda kayimba kuba olwedde kabeeramu nomole kaadi mba nakalikoodinga ye batule eyo ye batule eno Watamani wana kumotoka, watamani za lukumi, watamani na chuogo ya sembuse, bei ya mwini, sabei ya sikuta kulande, no. Kala watamani wana kumotoka, watamani za lukumi, watamani na chuogo ya sembuse, bei ya mwini, sabei ya sikuta kulande, no. Nakavera tekamala banyongera yakalala kale mesesetu kabuleta bulesto kale mesesetu kale watamani wana kumotoka, watamani za lukumi, watamani na chuogo ya sembuse, bei ya mwini, sabei sikuta kulande, byafaayo by'emmotoka ya nayiti mukyalo ono omukozi nga musuubuzi era tuzze tugenda kukola naye tutambule naye abakyala abali eyo mwe abalinze gano okulaba mu mmotoka eno mu maaso awo wumalu tubalage emmotoka yetuleese kakati kana akadomola kekuganje kana amazzi oba oteeka wano radieta oba onoteekamu buli lunaku kuba gagwamu ekitegeeza ekyamuka ekyamuka kati
mu kucamuka kuno ndowooza kati olaba omuteeka nolyoka osibamu kati oba olina okukebera ku oyiro oba mwali oba taliiwo naye nga oyiro ye mwali simanyi simanyi emmotoka eno ekola saaviisi tekola ovuga buvuzi nvuga buvuzi kubanga wenaagenda mu saaviisi mwannyinazi sente zijja kuba nnyingi naawe zijja kuba nnyingi kati wano eno nosooka okebera ku breakfast nasooka gikebera si buli kimu si gundi tujjako akazindaalo tujjako tukalekako kati nina omanye ekinsumbuwa nina omusumaali ogumanyi oguseeseetuka kati ogamba sigenda kwebakayo wansi eyo omusumaali oba olina okuguzaayo omusumaali guguno eno jangu kulage olaba guno jangu eno ogula omusumaali guli ogulaba kati bw'ovuga bwoti guseeseetuka tasobola kugunyweza nabagunyweza tebasobola kuba waliwo akatuli kali kanaaba kati bwoteekamu omusumaali omulagwa tekolaki kati oba olina okwebakayo buli wenvuga nozaayo ne bulaadi buno buvaamu nekamala nokazaayo paka lwotuuka gyolaga ejja genda gwe totya sikirinamu buzibu fe twabimanyira mwanyinazi naye ebbanga ki nvudde nene emmotoka mu biseera by'abachayina bwe bajjire nokukola amakubo myaka nga emekaawo amazima emyaka simanyi sikyabijjukira saagala tulina mu budde ndowooza wera kukayote omwana asooka omusumu nenda mujjayo kuba sibifa media tugusa ensonga byafa by'emmotoka ya night naye emyaka gyamaze n'emmotoka eno tagimanyi naye atunyonyoddemu obuzibu bwerina ku makya nga agisimbula alina okukebera ku oyiro alina okukebera ku mazzi alina otekamu amazzi mu radiyeta waliwo emisumaali wansi eyo egisumulukuka era nga buli lunaku aba alina okukeberayo wansi eyo n'aginyweza kwegamba bamakanika abali eyo byo ebyemmotoka byo simanyi bulungi naye mu mmotoka eno kyendaba ekyasigalamu yeyiŋŋini yokka weweebuuza amazzi ga wayipa tewali sisitimu eyo ebyangungu byo byobweto weeri nengeramu yiŋŋini na battery naye yo agambye tuwadde essuubi ejja kutambula era ejja kutuukayo egyalaga so maaso ku lutimbe tulabe emmotoka eno oba enaatuuka gyeraga namba plate yewe yalagawa namba plate baba ndeka waliwo omusajja wa traffic yatwala namba plate yange nenkaba n'amaziga musajja yankabye amaziga nenga mukama wange sonyiwa aba abajinzirize ana plate yange nze simanyi nze sibamanyi oba bamanyi nze simanyi mbanvuga byange nze simanyi nagamba bannange nkwegayiridde mwami bambinyamba mwami siminze bampita bwambala sime bwambala nze sagala ekimotoka kivundu kino ekimotoka kivuga luguudo lwa Museveni nagitwala nenga nkwegayiridde maama bamigayidde mwami gwe nyamba enamba plate yange negayirira omwami nankabya amaziga amazima gyetulaga eri enamulanda gyendage mu kugitwala yakuwa nsonga ki motoka nkadde nnyo tesaana kuluna oluguudo naye nga namwegayirira nenfukamira nakaaba amaziga namugulu ngaera nga wondaba nga sirina musirikale nga ndi nja kubira gundi ajja jinzira nga sirina era sirina nakati ogivuga nga tekuli namba plate mala gavuga katonda yamanyi be bamanyi oba nabalekera katonda tuteekeyo tulabe
G'amataala gaaka. Ate erina amataala etambula misana. Eyange etambula misana mwannyina. Eyange etambula misana kati gw'omanyi oba ontwala n'ekimotoka kyange. Nze nasalawo njiribe paka kuwulira bulungi. Kino kyaliko ali mu kutereeza misumaali. Naye musumaali wansi eno waliwo omusumaali ogusumulukuka era ng'alina okugunyweza. Buli waavukako ka distance akatonotono omusumaali ogwo gwoshuwa ddiiru kuba gusumulukuse kati aba alina okuguzaayo n'agutereeza. Tegunywedde? Gujja nywera bwe gutyo. Gujja nywera mwanyi. Olugira nga guvaayo? Olugira nga guvaayo. Kade gwe kanyini gwe makanika wo? Nze bamakanika mwannyina bakulya. Makanika asobola okukulya ssente. Nobeera neza abaana wakati olina z'obaliisa. Nosalawo byenkanikira naawe. Ku makanika yennyini sirina gye nabiyigira. Kubanga leero azze naakukwatamu n'enkya najja naakukwatamu maama gwe atayiga oba wabaaki. Oba olina oyiga okulaba ki kyaba akola. Mazima mazima obabodo walaba bambeererawo bambi bebakuuma emaali bebakuuma emaali beba ogamba ekiro wakibatro gijjako enywako omuliro enywa omuliro wali katulabe oba wokuma enaayaka ejja kwaka bweneegaana bajja kunsindika bwe bali gato tubizizaayo nsooka olindeko ekyo kizzaako kyeyakirina kyawa kati emanyi okugaana n'onuusaamuko n'oyiwamu mala okwatamuko wane kati wano oba okola anti wano eno kabuleta enzibikira kati mu kuzibikira kyova olaba mba nfuuwamu oluusi osobola osikamuko ku bukyafu then n'oyiwamuko okutufuta kati amafuta biragajjawa then nga yiwewa omuliro esobola okugubaka kati enfuufu eno bwegenda wano mu kabuleta ezibikira Bassebo ne bannyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tuuse okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road olunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772
45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa ne ku Facebook oyo mufere si Mama Fiina. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Oboy no fuwawo. Ofuwawo no sikana muko bwoti. Esobola okuguba ko muliro. Kati Kataweteredde. Kansooke ndabe. Kale tekirina kizaako. Sina kizaako. No, kachupa. Abantu omukyalo ono kyali mu kukola kuba abasinga obungi abeera n'emmotoka era bamakanika basinga olemesa abantu abagula emmotoka zaabwe. Makanika ayinza okulya mwannyinaze nga ne wakati so agula yadde sabuni ow'olukumi naye ng'ekireese ekyo kyonna gwe butamanya kikyoguze nakukanika kuba ogula emmotoka wadde empya nga tolina kyogimanyiiko neekulema. Makanika n'akulemesa olw'okubanga gwe tokimanyi okitegedde noga wayikantunde emmotoka endidde bannange mmazeeko emirembe naye nga tewandigitunze naye butamanyabwo okitegedde. Kansooke nkole kati olaba wano eno wano osumulula wano kano akacupa kano n'ofuka amafuta gano kati gano amafuta gano ogalaba goyiwa wano mu kabuleeta okiraba wano nesobola okwasimula okwaka no kabuleeta ogirabye endowooza. Tolina tanka yaayo? Tanka baba eno yo gireke mwanyina. Kati gano genywa? Gano nga sika muno kati nga wano boolaba wano osika ojja mbujja bwoti luseke bwoti kyembuza go genywa galiwa? Gali mu tanka munda. Kati ofuka muno then nomano teeka muno bwogenda negaana era nga tofunye obugi bakusindikira abantu ogamba kanziremu nnuuse ng'oteeka muno mu kabuleeta. Naye nga emmotoka eno olina okuba n'amagezi n'obwongo n'ojja ng'okkuse
ng'olidde ng'okkusa olokera ku makya n'oli ekyenkya ng'omanye olina okkera sawa 10 fumba giriza omwana wo tambula naye ng'okkuse obwongo bukola kuba tosobola kujja gibamirako nga zino ez'abalala najja buzi n'ateeka mu bulezi n'agenda eno yo genda kundaba yakutetenkanya yo kakati kati nno ngenda kati olwo ngenda sibirayo eno omwana n'omusibirayo nina oluggi lumu luno kati bwe nsiba weno ndookingawo obutavaayo kati nze nempita eri bwe nti mudinisa naha ne lulookinga waliwo akawaya wali kenkwata ne kalookinga tusibe twangu okuba obudde bulungi baaba wassa watya kati kusumbuwamuko kati singa eba eyaka eyase ogenda ojja kukwata wano kinkana okaze wano womala okazaawo kati okigira luno ne kayingira wano kano kayine kayingira muno ne weggala oba okitegeedde tongba nampwira asika waya tagulawo otegedde ndowooza kati ekikoba kino butagatta kano kavaayo kano ne bwe kaba kavuddeyo ekikoba kyekikulu kwepina ekikondo
ojja kunzigiramukkaawo oli mu kuyingira ndi mu kuyingira naye okubeera ng'ayingira mu motoka nga tonnasimbula mukono saidi mira emanyi okuvaayo neneemu yokka bwetyo era kyova olaba mba neegendereza nnyo kati oba olina okugizaayo mba nnyo ogizaawo yeeraba naye ndaba era osiimuulako mpola mpola osiimuulako n'olabako by'olabye kuba eno yo gye nnina yokka yeeba esobola okuntuusa gye ndaga ekisumuluzo ky'ennenga kiranga kya nnyumba eno yo buli kimu kigikuba ne woleeta akambe kagikuba kasita ogatta wano olaba obuwaya bwo obugatta wano bwoti kati n'omala n'okuba wano bwoti nowoleeta akambe kajja gikuba nowoleeta ki kagikuba koze ki nkoleze ase wangambye nzizeeyo kisindika eddala eri motoka yaffe emaze okwaka ekikoba kiri kiriya soko gyeyo ku boda ziveeyo ogenda betako kudde eno wala wegaana okwaka tuba tugenda gwe ntuyinza otuuka Malayo. Wala utwazi. Ya munansangayo.
Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye neekakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Jahazi pia munyonyonga musanvu Septemba 2024 egenda kuddamu okubumbuja ati Mickey Wine live concert tusabale Surubada High School ekutusaka Mickey Wine Surubada Kingi agenda kuchakala Jahazi pia munyonyo musanvu Septemba 2024 okuingira mitwalo ebiri yepi mitwalo etaano ate emyezi emiliyoni 3 ati tusabale ku Jahazi pia munyonyo kalakawala bamwagala n'abatamwagala abasaideni n'abasaideno mwenna mujja muwagire Mickey Wine ate nga werekeddwa kabayimbi bonna kokana bakomedians batikitokers sawa 2 ez'okubacanga emiryango giggulwawo toleta fujjo Uganda Police eri ku security ebyokusanyusa by'abaana byonna weebiri abaana mubaleete. Naye n'atuuka. Kale, gende. Afande. Natusonyiwa munnaye. Aba akanika. Kaladi kansumbuwa. Kaladi buladi buvaayo. Kavaayo n'okazaamu. Ejjatuuka erimba. Saba ono Subaru Vitizi Mpenkoni erina okutuuka. Kaladi bw'oteekamu bwoti bw'osamba bwoti jjiya nga kavaayo kati ebadde ndeseemuko.
Ezemu nefa. Ndikavaayo. Ndikazeeyo. Kisabule. Sabule tugende. Buladi bunsumbu wevaayo kaladi. Tolaba n'ogwa omusumaali awo okukana kaserefu. Ekikondo kiri ekyo tekiyinza okugenda ku gundi. Otegedde? Kuba kiri kyekirina okubeera ku bbaati. Ateredde? Etandike. Vaayo. Kwasibi familia tuguse ensonga tukyali mu lugendo lwaffe tuyine night twakedde no side z'entebe tuyine night w'emmotoka y'ebyafaayo ano ali mu kunywa mafuta tuwe twawanyedde sente mmeka kanzi musasulireko ali mu kunywa mafuta anywedde mmeka anywedde mmeka musasulireko adde mu kyebire Tano kasanvu mutwalo. Anywedde mmeka? Ngende? Bangala zimwana zimuddize. Mwami oli akusasulideko amafuta. Neyanza nnyo bambi. Neyanza nnyo bambi neyanza. Wafulumye n'omulabako. Kale. Neyanza nnyo bambi neyanzeege. Mwebale nnyo mwebale nti. Ayaya. Gwem eganye. Bano bagenda kunsindika munkwate. Kyekiriwo? Eganye baba. Munsindike entegule. Ejja kwaka erimba. Munsuke membaba. Sokolireko omwami ono asooka agenda. Soka muvire. Basa kunkwata mbaba. Njagala kutagulirawo. Wanyedde amafuta. Aya basi. Neyanza. Toyanziza. Wanyedde amafuta nawe awe nalinnyawo. Tukyali ku SB4 Media tuggusa ensonga sofa tuli mu lugendo lwaffe okubeera nga tuwerekerako naye okugenda okuba nga atetenkanya obulamu tumujja entebe mu kitoolo agambye agenda Katabi ziti Katabi wagenda okukolera olunaku olwaleero naye oli waayita abantu beetegereza mu motoka ye. Motoka eno ebyafaayo byayo maaso awo tugenda kuba nga tubikuwa naye nga abazze bagigoberera okuva emboozi eno bwe yatandikidde muzze nga abikubuulira nga bimanya engeri gw'obitegeera okuva ddala ku makya wajja engeri gyagiseetingamu engeri gyagikumamu engeri gyagisibamu gyateekayo omwana gyalinnyamu n'okutandika okugitambuza muzze mu biraba naye nga wano tugenda ku mirimu gyakola
ekyebuuzibwa nti emmotoka eno esobola okuddamu neetereranga emmotoka endala, kino kibuuzo nno kikasukira bamakanika abali eyo. Waliwo bamakanika abali eyo nga bo bakuguka mu kukanika emmotoka zino. Emmotoka eno eri mu kika kya Nissan, emyaka gyayo togimbuuza ne namba plate yayo togimbuuza, kubanga nange wenatuukidde nga owa traffic omu yatebako namba plate y'omu maaso, ate yo ey'emabega ebibuuzo byo bikyagiriko bingi, kubanga newoolengera bw'oti tosobola kulengera nti namba plate yeeno. Mukyalo no mukozi ebitono alina abaana 5 era nga mu maaso mulimu omwana omu gw'atambula naye nga ye last born we ali ndowooza myezi nga 8-9 awo, naye nga atetenkanya omukyalo nalina okukeera buli lunaku, alina okukeera ku saa 12 abire ng'atuuse ku mmotoka eno asobole okubeera ng'agivuga paka wagenda okukolera. Tumubuzizaako lwaki akeera, agambye nti omusana guno gumukola bubi, enjuba kasita evaayo abatasobola kulaba akasana kamukubamu nnyo, which means n'endabirwamu ennyini ey'omu maaso nayo erina obuzibu. So kakati abazadde nga bano, abakyala nga bano beetaaga, kuno si kulagira kuteesa buteesa, kirowoozo kyange tewali wantumye nti abakyala nga bano beetaaga gavumenti okukwatirako wamu n'abakyala abali abakolamu. Mu nsi muno tulina abakyala abakolamu, mu Uganda tulina abakyala abakolamu nga bo Mukama yababulesinga abalinamu akasente. Osanga omukyala ng'ono nga asobola okubeera nga atetenkanya, akeera ku makya n'agenda n'akola n'ayiiya mu bukadde tefudde olowooza eyinza okuba nga efudde. Nti osanga omukyala ng'ono ng'asobola okutetenkanya ayinza oba nga alikubuuzaako naye nga osanga omukyala ng'ono ng'asobola okutetenkanya, babateeka okukwatirako kya gavumenti eyambe ku bakyala nga bano asobola okukola ali redde okukola, nti naye temuli sabuni, mulimu sabuni temuli mpa motoka yakulinnya bulinnya kuwalampa weefa eddayo nolaba nga mukyala mutetenkanya ate nga mumalirivu. Abakyala abasinga bo batula butuuza okulinda basajja babawe, naye gwe maama nkugamba gwali eyo omwana ow'obuwala oba omukyala gwalinza omusajja akuwe tukikomye amazzi gaweddemu ekyamuse amazzi gaweddemu ekyamuse Anna yogyerabidde Subaru iyi fe twasalawo naawe fe twasalawo naawe obimanyi ebyange obyerabidde paka kuwulira bulungi fe twasalawo naawe mayi buladi bunsumbuwa simanyi bannali embadde ali ku mafuta negaana naye simanyi wayendako ekulinge tekanywedde nti nyolowooza kanywera weeramu kale mpolampola kati kanzizeeyo kalaadi mayi bw'oteekamu bw'otijiya kati bw'osambasamba ennyo nga kavaayo bw'ozzaamu n'osamba basobola okukatereeza bakatereeza bamakanika naye babbi kati bw'oteteekayo mwoyo mesere ze bakulya ze nagenda oyiga okukanika kati ngano kati ondabye emirundi gye nakayije
buli makanika gwokubireji kweji 5 kwebiri kwesatu Ebola bode muleta nebo bakubba paka kuwulira bulungi no byonna biyigo bikanika ssebo ate makanika kati gwe kubirako makanika omuwulire enjagala 10 tulo abo boda bwenzisaayo ng'etambula bayambiza ng'etambula kati buli wamuyita 5 2 3 5 2 ogenda kulikwanga 10 ligenze lyokka abaana bate basome kati kazeeyo naye maama omusumaali ogamba tegwaseeseetuse wamma musumaali gwaseeseetuse kyova olaba wali bansindise kangubone kunaki gwaseeseetuse ate neewuunyiza lwaki egaanya okkuba omukyalo ono makanika yeyekanikira ye makanika w'emmotoka ye yagitegeera naye tunatera okutuuka tunatera kati waneeno waliwa tuli kitubulu ngenda Namulanda katale tokayiseeko tugenda bwoyo tujja genda tujja labawo oyise kawuku nga wakayise kawuku nga wakayise kawuku osobola ogivuga paka Kampala ogivuga naye wakubanga era olaba nti nkadde nnyo tesobola tutuukayo ogendeeko oyinza tuuka sanga 8 bwokeera saawa zino ogenda saawa nga 8 kuba wootuukira bwegira bulaadi kati wano ngenda kasozi kali keneraliikirira akasozi ako simanyi mukama yekka ako koke kaneraliikiriza ako singa nkayitako mba ntuuse banzinzeeko gera mu maaso tugenda gwa Request Before Media tugusa ensonga wano watugambye wasinga okweraliikirira akasozi kano agambye mukama amusaasire mukama amuyambe mukama mbeerere wakiza akasozi kano akalinnye akamaleku akeeraliikirira era buli wabanga akayitako alina kusaba busabi mukama katulabe oba olunaku lwaleero anaakayitako kubanga byo si byangu emotoka mugiraba embeera gyerimu ekisinza okunsanyusa tusanze aba poliisi naye bagambye kyalo no tumumanyi tumuleka n'agenda tutenkanyiza abaana so twagala okwebaza ekitongole kya poliisi wamu telemereddwa nno telemereddwa egenze twagala okwebaza ababa trafiki abawano ku Entebbe Road okubeera nga omukyalo bamuleka natetenkanya obulamu
okutetenkanyiza abantu. Uganda alina abaana 5 Night ono and abasinga bamumanyi wano ku Entebbe Road. Ntebe bamumanyi mukyala mupambanyi. So mukase mu mbeera eno watuga kowolera abantu oyinza okuba nga oli mukyala, oyinza okuba nga oli mwami. Mukyala nabalaze nti alina potential ekola era nga ayagala nnyo emmotoka. Emmotoka ye ajagala nnyo. Simanyi ku nsonga ya gavumenti okutunula mu nsonga zino wamuna gwe mukyala sekinnoomu totuta gavumenti nenda omuntu sekinnoomu asobola okugamba nti omukyala ona ku ntetenkanya gyatetenkanya atulaze nti obusobozi abulina obusobola okulabirira emmotoka eno kuba wabiririra emmotoka eno enkadde ng'asobola n'ogikanika kitegerekeka nti mukyala mupambanyi. Ekyomukisa omulungi akasozi tukamazeeko abadde asinga okweraliikirira era naye musanyufu waali naye nekirala kyenzudde nti wekoba kuvuga avugira eno wabbalibbali tavugira mu luguudo. So tojja kumusanga nga bamukubira engoma nti gwe vaayo jjayo ekimotoka kyo jjayo kisikulapu. Avugira eno wabbalibbali mugezi. So mbali ntya kugamba nti mukyala ono omwetaaze osobola okuba ng'oli makanika nogamba motoka osobola okugizaawo naye ate naafuna budde kyobugikanika kuba ye buli nnaku aba alina okukola. Osobola okumudduukirira nogamba Night ono kamuyambeko. Mukyala mulaba mu myaka si mukyala mukulu nnyo naye nga ye takkiriza nsemu mukuba. Yagamba mukugamba agambye alina okutetenkanya, alina okupambana paka kuwulira bulungi. Yesi paka kuwulira bubi wabula paka kuwulira bulungi. Abatugoberera wano we tuli wano bayita kubayita tuli kubayita ababiri Entebbe wetutuuse tutindiza olugendo okuva eri mu Kitoolo wano we tuli tutuuse wano kubayita nga tukyagendera ddala paka agambye tugenda paka wa bayitayo Namulanda gyagenda okubeera nga akolera olunaku olwayiro. So tuwabaana lifunamu emboozi ensufu oba emboozi empanvu naye atubuulire ebyafaayo by'emmotoka eno, atubuulire omulimu gwakola, atubuulire byayiseemu, atubuulire byagufunyeemu, abamuseketterera, abamujeregerera. Byonna ku SB4 Media tuggusa ensonga tuyine mukyala Night. Soko Nicola. Yangu munkwatemu. Linda akote usoke. Linda konsoke gire. Bika kongo je kwaje. Yankwatemu bosi wangu. Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority.
kifo media tugusa ensonga tukyayongera mu maaso tugenda wano tutuuse tuli kitala tugenda tuli kitala jua tugenda Namulanda naye emirundi wetubala emirundi emotoka eno gye yakafa okuva wetwavudde mu Kitoolo tuli mirundi 7 era nga gy'emirundi gye twakayimirira ne tugikanika neddawo netambula. Ekirungi nyiniyo mukyala Night yayiga okugyekanikira era weefa ng'anyweza simera ng'omusumaali gwa gundi ng'ayongeramu amazzi awo ng'agifuuwamu alina otufuta ng'atuwamu simera nga mu kabuleeta emotoka eddamu ng'etambula. Naye yatugambyeko mu ntandikwa wali nti emmotoka eno ng'onoogisobola olina okubeera nga okeera ku makya n'oli ekyenkya nga kiri yeve okusobola emmotoka eno kubanga yo si ya muzannyo. Era bwe yakitugambye kino kituli mu kulaba teebereza nti wobeera nga wakedda ku makya nga tewalidde kyenkya nga kiri yeve muganda wange wano singa olulimi lwasoboseeyo dda era naffe twakedda ne tufunamu akakomando ne katubugaana bulungi kwekulaba nga tukyasobola okwogera obulungi n'okubeera nga tukyagoberera emmotoka eno. Motoka eno ya mukyala Night era nga mukyala musuubuzi atunda watermelon kati season ya watermelon zaleko motoka agambiddewo nti emmotoka eyo tesiba enewe naye esiba fe muyangungu esiba season ya watermelon era kati nga watermelon era nga atunda era nga olunaku olwaleero agenda kubeera akolera Namulanda wetugenda olunaku olwaleero mukyala Night wetuli naye kabaka mumala katukutuku ako kabamu ssente nno si nnyingi nnyo kaziba mu millions nga 7 awo oba ku 8 ate nga okafunye nga kapya which means wabanga afunye nga katukutuku asobola ddala tutambuza obulamu naye nga nawona obulamu bwa butambuza naye nga ate buli expensive nnyo n'okukoowa ennyo okwesala ku myaka kubanga gwe omuntu avuga emmotoka eno aba akola exercise y'amaanyi naye ng'era sisuubira nti nno okuwangaala kukuba nina munnaffe omu abuuziza nti naye emmotoka eno tosobola kwata omuliro ne bafiiramu n'omwana we. Jjukira nti okutuba mu mmotoka eno awalampa buwalampi tefudde nnoolowooza ewuli ajja mmotoka eno awalampa buwalampi aiteebereza nga yakutte omuliro omwo tusanga mbuyaga zikunta omesizi ezisooka okujja ebikubiro bye yeekubako tusabe Mukama naye mukyalo nalina okuweebwa ekitiibwa nfati ku lunaku lw'abazira omukyalo nalina okuweebwayo omudaali kubanga ye muzira. Tasobodde wano kusukkawo tesobodde kusukkawo wano atambula
Mere ya lumbe n'ataziika alya. Baluvitizi mpenko niyo girabye. Tusigule. Kwasi before media tugusa ensonga mukama wa buyinza mukama wa kitiibwa ekiseera kyonna tutuuse Ennamulanda era tulaba atandise okusuula omukono w'ekimiinizi agenda kuweta leero agenda kubeera nga akolera wano Ennamulanda era tusanzewo akatale nno kano kabirime era ndowooza kwe tuli we watuufu. Gwe bwe nazza agoberera embozi embozi yaffe ndowooza bebasomabe semuko fudde bufi naye nga tumaze okufuuka Ennamulanda wagenda kansooka tejja kwaka tusemuko tutuuse tutuuse ngenda weta tebakutomera soko gulewo eno ye yaffe mugimanyi agala kubba mmotoka ya abadde agamba ki kusebo mbu ankwane mbu antwale oyo fenna tufaanagana anoonya besti kimotoka kyange ekyo oyo abala mmotoka aye abala mmotoka yange abala bya bugagga Subaru Vitizi mpenkoni muwuli sebo oguyisa munyu nti buli maka mweguli yingiza oyingiza mukatuli anaweta linda zisibye awaweta motoka Jilete mtomele butomezi bagita kajambia tegano okusiba no Subaru Vitizi ogirabye mzee on body aba tede kyekiriwo kale nawe gyebaleko Boogera ki
ezikidde baba bano banjije mukawo mpakinge mukwatemu bane babaveeyo baba zisokoleke bajja nkwatemu akimanya ngaonayotukamuveeko kati napakingako wano eno yani apakinga wali kajira mutereze wane malaka eri mukubo anga buli mumulamba munsobera bwenakutomerere maloka kyogamba ono nagisasula nange negatta bwegasi ate kalinga osasule bodaboda afai mbeko kukubawo kati ali oli agenda jesi nyatelezemu kawo ene yange ebe mukubo bajja gitomera ate erisoko gira nababoda ene yange ebe mukubo bajja gitomera baba gira jangu baba jangu soko gira mboti emaloka yange ebe mukubo semelako kemabega yo mutimali uluje motoka mutuzibye mumanya kizibu ekiri wali ndi bulungi ani omunda bire kanange nga tusanyuse ono yabafaawo ono afeewo kino kifo akipangisa afeewo yesemberekeyo kino kifo kye tuwe tumulengera tuba tulina omutaasa n'asobola okupaakinga ani aganiddeyo abana ababodaboda muveeyo bannanga ababodaboda balina emputu ababodaboda mujeeyo noona aveeyo mama ani driver asinooka kati mu maaso waswa ososoko jjeyo katini bakatiikiriza waswa tuli balugala naye vaayo ayingiddewo naiti eno limozini wangi limozini yaffe ogirewa limozini abakamera tusaba buyambi tufune emmotoka empya tumaze okutuuka wano ku katale olunaku olwaleero wagenda okubeera ng'akolera abamu katale bonna bamwagala era nga nnyo abamu bagiwa erinnya lya limozini abalala benzi abalala subaru kwegamba gwe buli kika ky'emmotoka ky'omanya ekyebbeeyi mu nsi lyerinnya ly'emmotoka eno kati empira giterere wewapa wewano aba yampuna kakati yeno true definition lili pazo je yayimba
Cheche muganda wange. Lisede chechi. Obulamu kiriya. Mujala mwayo mukozi. Omuchala mulayo. Leka amayinja baba. Mwebale kubera namuwagira. Tumuwagira kubange mmotoka eno. Nera najja nange. Olwagireka yenda ne mukunera ne mukubo. Yenda ne mukubo ne kyewunyisa. Neremerawo. Na pesa muvaako. Mumaze banga kinga mu mulaba. Myaka adali mu 15. Myaka 15. 15. Dai. Ne polisi yamuvaako. Ne polisi yamuvaako. Kasifa etwa bazitwala. Maite mundeka. Esa mudinisa. Hadi tewagula. Ngenda kujja samba busambi. Tosobola kugulawo. Teyagula. Teyagula. Odane amayinja. Kati. Odane amayinja. Amayinja go. Siga kutekebwayo kati naye biiryo. Motoka yaki? Emotoka yafangwa ni soja. Eraji ayita mu dinisa. Motoka yafangwa ni soja. Mami wafe huyo. Otuse. Bayo. Ese bontuse mukama wange. Tuddako wano bati tunyumyemu. Ese imiga kona bwoti. Ene okosi bi family atuguse ensonga. Epuloni yijeko. Ndana wetu. Tumaze okutuuka wano Namulanda naye twasimbudde entebe essaawa mututuuse essaawa 3 bwamanye entebe mu kitoolo n'okutuuka wano Namulanda ka distance katono nnyo emmotoka ennamu esobola okutambulirawo eddakiika nga 2 ku 15 naye tiyavugiddewo essaawa 3 kuliko olugendo. Nduvuddemu mukama wange. Mwebale kunsabira kuba ngenda gituusa wano. Oyinza ogamba nina gye mbadde nva. Ezikidde emirundi nga 10. Bannange nze ndeka. Ne bw'olaba nagigo gikanika. Kati akwa distance okuva eyo paka wano. Buli makanika w'omukubira essimu egy'ebiri. Omukubira essimu mpaayo 5. Mukazi gwe wanenzo ntamiza ekibodoka. Ekyo kisula kasasiro. Oyo kale kanzije egy'etaano. Bannange ekimotoka kikyafiiridde wannyabo konze babandeka. Naye ne ngamba nedda ssebo. Ono musa. Tukazo nga buli muntu wakumanyi. Essebo. Wanamaze bbanga ki ng'okolerawo? Banna emyaka mingi nnyo. Era bano bantu bange. Essebo. So, twagala okumanya ebikwatako. Oli mukyala mufumbo. Banna ebyobufumbo bireke mwannyina. Tubireke. Olinayo okubaana ng'ovudde kwono. Mbalina mukama wange. 5 gye bali eyo. Abaana 5 mu mmotoka eno mwajja ekibaweerera. Yessebo mukama wange. Okikwasaganya otyo? Banne nze simanyi bya Katonda. Simanyi bya Katonda era nga gwe bonsanze n'omulala bw'atyo bya Katonda ebyange Katonda y'amanyi. Basomerayo ku Yumeya Ssebo. So, tulaze nti oli mukyala mukozi. Ssebo. Andi oyagala okukola kati wano wajja bwoti. Ssebo. Wano basuubula busuubuzi otunda. Otunda emu Katonda bw'akuyamba n'ofunayo abasuubula. Ng'Katonda bw'atyo. Paka lwenzimalako Ssebo. So, otunda emu buli lukundi eno yammeka? Ninamu ey'ebbiri, ninamu ey'olukumi, ey'essatu, ey'ennya bwentyo Ssebo. Mulimu ey'olukumi? Ssebo, n'ey'ebbiri, n'ey'essatu, n'ey'ennya. Buli bbeeyi mbe nayo. Lw'oba okoze, osobola okukola ssente nga mmeka? Akisinziira Mukama ky'abandeetedde. Sobola gamba nti nkola ssente bweziti kuba bya Katonda ebyange. Nga lw'okoze nnyo. Lw'okoze nnyo osobola kisinziira. Saagala kugamba nti leero nkoze leero sikoze kuba ebya Katonda bizibu. Sobola okugamba nti leero nkoze ate nebikola ki nebigaana leero wabulaba ne Mukama leero Mukama Katonda ampaddeyo essomero lyenkozeemu leero. Kati waliwo omukyala bambi atera okungulako wasomero lyeri liri eyo oba baliyita simanyi eritibiki oyo ye bambi Mukama singa era ngenda nenga mama mukyala gwe singa ojja n'ongulako bambi mukyala gwe singa ojja n'ongulako bambi omukyala oyo Mukama Katonda amuwa omukisa era ye bambi ampagira yasinga okumpagira bambi
agamba mire naiti wange olinayo bimeloni leero tebabikusedde konze jangu maama abaana bange tebaali ate so omaze emyaka mingi okuvuga emmotoka eno osuubula birungi ki byofunye mu mulimu guno? nafunamu emmotoka mu kusuubula nafunamu eno emmotoka yange kati bwe nafunamu eno emmotoka nenfuna n'abalimi abampola emaali kati sikyateekamu nti ate ngende newole mu ssente kati boogwe okubira mugamba baaba leero siikole akankuyinzeeyo naye leero naiti meloni nga zibuze obunoozisobola baluzungu njaddugatagata mwanyina naawe siya kampala yinza kunnema paka kuwulira bulungi akatumalo tuguze ba investor batuge ba investor abo nga bagula kanzigulewo omwana nakambe wano engeri gyagenda okugula ebyo bisiru byolaba kati onoonya ki kantuule wano ffe twasalawo naawe kati omwana ono alina okukula nga amanye emirimu abaana leero singa basanze mu luwummula abaana abange be bandibadde waggulu ngakuba basoma soka oguza abantu bano olwo si lwakweggala olwo nalabye nga lusabusibi na misumaali na miti engeri gyalugulamu wano nange oli omukazi amugezizako kambe wakabimba maipako kambeko mbadde n'akasonzize nako olabye wenzi ate mbadde nako wano munda Where is the knife? Is the knife here? I come with my knife. Where is? Here, you can check. This here. Half one. Sweet? No, sweet. How much? 5. Bakutantana bi. Mai. Thank you. Oh. Yameka? Ya 10.
Kale. It's okay, bro. It's okay. How did it? I just kai let's say. Video ka na ka jiri kai to ale. Mato kaya kukonye. Mwana alina omumanyasereza nnyina gye ziva. Alina omumanyasereza maama we gye ziva sebo. Maliriza mukama wange. Bakulike. Ese. So, okuki nakulwala zombiri ogwange mukalubo tobimanyi gende kansoke mwambazi nyambaze katumalize wano ogenda mumuwa so night twagala okuleka naye abadde kyatugamba nti omulimu guno gw'okusuubula okufutamu emmotoka emmotoka yo gifunyeemu ki emmotoka bannange yo ngifunyeemu bakasitoma mikwano kale mikwano esewo waye saagala nti oba nfunyeemu kino yo yeezirya sente zange zonna yeezirya zeekolawo zeerya nga bw'ogiraba n'olaba nayiga kanika nga ziweddewo gyosula so emmotoka eno tesula gyosula tesula gyesula anti kati eri gyensula eri binya kati nsula eri omunda ekitegeera ogenda bwoti waliyo ebinya bingi kati ate mu binya eba ekutuka eba ejja fiirayo ate mubulwa abansindika naye wano okukoolansi ofuna abakusindika ngaera bondabe naye eri nsula mu kyalo tebakusindika abo batrafiki bo nabo wa Katonda y'amanyi era saagala bawaayiriza naye nange simanyi oba banda bamu ki nange simanyi bakatonda saagala bugamba nti oba ki saagala bawaayiriza era mukama abawa omukisa okuleka owa traffic yatwala enamba yange yansanga olaba wali eri wempetedde awo wenasanga bwe baali kati nga mpeta nzija wano nangoberera nga bwengoberedde n'agitwala paka nakati era y'omwami yandenyambe negayirira omwami nenkaaba n'amaziga negayirira omwami maama enamba yange nayiti waabwe kati otooseeko namba nekibaluka si kyogenda otwala wandinyambye taata mwana gwe nompa namba yange naye omwami oyo bannange bosimanyi yagamba nze ndi mukonjo nze ndi bwambale siyagayo ekimotoka kiyita ekyokuluguudo lwa Museveni kino nayogera ebigambo bingi ate nze sibiyina kubanga eno emotoka ogiraba ye motoka ekuyigiriza empisa ne oba toziyina otegedde mu butuufu amazima bano mugule oba ofaanana otya nfukamira oba otya baŋŋamba munnaate bw'onoogitwala n'alyawa ge mata be baana ye nnyumba ye buli kimu egyoyita n'olaba banna bavuga emotoka bweziti naye nga zikyali namu owulira otya noyita ku motoka neekuyitako nga namu mu butuufu amazima mutunuulira bwe neŋŋamba ate nze naakola ki sijja kubba nange kankole mpola mpola paka lwe ndifuna eyange ebirubirirwa byo osobola okufuna emotoka endala pulaani zange kituufu mbadde njisuubira naye emotoka yeezirya kuba kalinawo ŋŋamba nti okuŋŋaanyizaawo ssente mmeka amazima sina yadde emitwalo egi wene emmotoka siziina kuba bagamba kati kankuŋŋaanyeewo omwana anajja maama bangobye ki n'otoola obwo obusente nogamba ate kati naakola ki omwana wange taasome kaddeyo kuki ku ssomero kubanga engatto yambala zikutuuka era nze nayambala zintuuka basomera ku imeeya kitegedde kuba bo ba mitwalo 7 muka bwe batyo 8 so omuntu ali eyo akulaba kikyosobola omugamba mulimu abantu abakyala abali eyo nga mukama yababulesinga akasente nga bakalina ne nammwe muliyo ate abali eno
akasente nga ofuna emitwalo 2 ofuna ekizibu kya mitwalo 3 oba 5 kikyosobola okugamba kikyosobola okugamba omuntu ali eyo mukyala munna ali eyo nga yali mu mbeera nnungi nga akasente yakafuna kikyosobola okumugamba bubaka ki mukyala munnange ng'ali mu mbeera ennungi mbadde musaba busabe saagala musaba mu bubi kuba nange mbasimanyi gye yayita kufuna ssente ezo okitegeera so sijja mugamba nti ngulire emmotoka ngulire kino kuba naye mbasimanyi gye yakola ki gye yayita nganze essaawa zino bwe mundaba otegedde kati mbadde musaba yali abaddemu mu mbeera eno n'atuuka mu mbeera ennungi mbadde nsaba nkwate ku mukono ku mmotoka kuba nsobola okukola nentuuka nga ye bw'aba ali kubanga tewali ssente zisobola kuva eri kutonnya butonnya nti ojja kwagala byabwerere bakuwe nze nsaba busabe Mukama Katonda singa nfunayo mukyala munnanga nnyamba nankwata ku mukono n'omwami yenna oba mwami oba mukyala oli mu mbeera ennungi mbadde nsaba mmotoka kuba okukola nsobola santa sekola nsobola tewali byabwerere gwenyabo kwata bapaka wonna wonna musobola oyiriba paka wonna wonna kuba ndi mukazi muyiribi n'abampa emirimu waliyo abeeyeruwero waliyo abeemasindi waliyo abeemasaka era kati bo nga bba abaali bampozeko ku maali yaabwe kati ene maali ogiraba omwami bamuyita Ivan ye yazimpoze wotameronize akola n'otunda n'omuwase era kati wano wendi zino wotameronize yazimpoze zizino ziraba yazirese kwosa ggulo naŋŋamba naye ti nze njagala sente zange tonyumiza oba gwomanyi n'ekimotoka kyate abaana bo tebaalye tunakusuula waffe wendi wanamanja emitwalo 7 ze zino meronize kati noyiriba mpola mpola paka lwemalayo ki 7 ate nawe n'ofisa oba sifisizzaako naye kiri nti musasudde tusigaze omukwano bafunye 10 ezi naye nga muwadde sente ze era nze singa abalimi abampa emaali singa nababbadda naye sisobola kubba ebyange bya Mukama nze nkuleese oba Katonda yakuleese nakubiddeho kusiba oba Katonda yabaleese Katonda yatuleese kati byonna Mukama Katonda yaba abikola okitegeera bw'oba tewesize Mukama Katonda tewali kisoboka nga tuwumbawumba gye bali abakyala abali eyo n'abaana abobuwala nga bo tebaagala kukola nga yalinda omusajja amuleetereza akameeza amuweeza enviiri nga ye obulamu bwe bwonna bwonna buli ku musajja baweyo obubaka obubaka obulaba abaana abawala abatayagala kukola oba abakyala nga tebaagala kukola kankubulira akagambo kano embeera nga tennakutuukako tebannabafuna mbeera emunyigiriza okitegeera kaba kajanja embeera tennabakunyiga ovaayo nojja n'okola okitegeera nga gwe kennyini gwe gate kati omuzadde omwana tanywe kyayi okuba esimu y'omwami wo nga teriiko n'omunoonya ku kyalo konna nga yasenguka nga yagenda n'akulekawo n'abaana mazima mbuulira gwe omukyala gwe balabirira oba gwe omuwala tayagala kukola bw'otagende wali kugamba nti owaaye kankole bwe nti kankole oba olina okukola mateeka ffe ekitukozesa essaawa zino si mbeera nti olw'okuba nti njagala nnyo kola embeera okutuusa kyotandikoze eki kyotandikoze nogamba owaaye kantunde kambeere emmotoka yange nolaba bano abagenda ne beewola amazima okiraba ne bamukwata lwaki weewoze ogamba nze oba mpa 20 nfumbe wali bukyayi bwange kanfune 5 nfuneko eki sukaali w'abaana bange kisoke kimala olina opaakinga omutima gwo n'obugagga ku mutima gwo naye bw'oneegomba nti olw'okuba nga oli mugagga omuli omukazi mugagga kamwegombe ojja buukira w'otandibuukidde okiraba kyova olaba abakyala oba abawala bagwa nnyo mu nsobi olw'obutayagala kukola ki kukola naye olina okukola nogaa ti kankole Katonda yamanyi oba omusajja alidde batalidde yamanyi tweyanziza nnyo tweyanzege mukyala Night omuntu ali eyo okwadaza akanamba k'essimu akafuna ate ennamba eyange eri 0770 45 18 44 tugiddemu eri 0770 45 18 44 naye embeera ate ne bakutuukako tosobola givuga ene emmotoka tosobola kuvuga mmotoka eno ng'embeera tennakunyigiriza kutuuka kweri nessasebo kati Night okole ennamba eri ku ssimu ya Night gwe wenna nga oli oyinza okugamba nti kamukwatire kafune ku mmotoka
tukusanyukidde nze muzukulu wa Kabajja ku SB Media tugusa ensonga emboozi nakatusuye nti tekukoze bubi emboozi nagiweereza abakyala abali eyo nga gwe waswayo gwa nagamba mu by'okukola gwe ng'onyirira naye ng'osiba enviiri za kakadde essimu okwata bukadde 5 naye nga babakubuuza nti okola mulimu kinga tolina mulimu wabula nga gw'osubira mu basajja kukuwa babire ku mukyalo ono ofune ekyokuyiga nti omukyalo ono akeera ku makya ku ssaawa 11 ne yeetegeka bayisa 12 bamaze okutuuka ku mmotoka ye n'agivuga paka wali akatale wabeera ng'akola n'atetenkanya obulamu abana ne basoma ne gwayine wakanaalya ate naye n'afissaako Kawalandi Road mpola abakyala nga bano be beetaaga okukwatirako obula tuve ku baana abakyala nga yageerakeera ku makya bw'ate nazimba kange ate Landi Road n'omubuuza okola mulimu ki nga tewali mirimu gyabula mutetenkanye mubeere bakalaba abakyala abali eyo nga obwana bw'omusota tubeere bayiiya essente ejja kukusaaka kasita onooba ng'ogikoze twagala okwebaza mukyala Night n'okwebaza bonna yonna gy'akolera abamuwa emmaali bakola nabo mwebale okubeera bakuyamba bambi neyanza nnyo baba kati ng'omwami bamuyita Kakungulu Joseph omulala bamuyita Masiko bakubanja nno abakozi tulina okusasulwa okimanyi anti kati obiraba tolina obbawa kwa tolina kyakola kubanga lyogamba nti ndozana golaba basasudde nawe jjawo oba tolina kyabbakolera kati obakolera eki babeera bakuyambayamba nabo bakimanyi twegatta buki bwegazi embeera tennakutuukako buli mukyala yenna ng'embeera tennamutuukako nga bwondaba tasobola kukola kansasule bano zebatutte kanzisasule kuba ate nabo oba olina okukolagana nabo olina okukolagana nabo kati koloza singa bansindiganozolebe buli omu Night kati efudde maama konze babandeka tyolaga wakati ngenda namulanda neyanza nnyo gewale nnyo sewolire ddala amiina so kati tukusabire tomanyi omutwala akatambi kano ayinza okugamba Night kamukwatizeeko essimu yo kasitaba nga tevaako tesobola kuvaako naye mpozi abamanja kati onamanja emitwalo 7 kati waliwo makanika weeyo saidi zeeyo eruweero yangulirayo kakulaki kulaki eyo yagigula emitwalo 9 naye amanja kati olaba sikwata simu kyobala jo nagambye enamba yesembyayo ki sikwata masimu olw'amabanja naye nga tusigama nti obona manja obolya abamirimu abawotameroni kati nga mwami Masiko amanja muzeyi Swaibu ow'enakasero naye amanja nono Ivan eyampadde zino wotameroni naye amanja waliyo Ajati naye mabanja wotameroni ogayiiya bw'ofuna kati nga wano bw'ofunayo kati ono yampoze zino ezize bw'ofunako amagoba ago otoolako 2 n'omugamba bosi wange kasooke nkuweeyo 2 egyo nkwesaba kunkwatiriramu naye nga n'akalimu bagira bampanjiri benjiye kati bambi nabo bambeererawo negwe Night bannange era ekimotoka kye kikulya ssente wagigula ssente meka emmotoka nagigula $3,700,000 nga bweti oba mbeera yegitusiza bweti embeera yegitusiza bweti kandi nagigula nga namuulamuko kuba nagigula mu biseera by'Abachina nga bajja okukola oluguudo Entebbe Olo Express mpola kati wewerera abaana naye wobimanyi buli kimu kanana kalisa n'abaami obuvunaanyizibwa mu butuufu butono ate naye bw'omutunuulira nogale kati mukole nti ono bba wange amazima mujja kuyomba buli kaseera mwekuba buli kaseera kuiduka bannaye kampe ku basajja ate tojja bava kwate bakuzaalamu abala kati mbakolera eki bannaye katonda bawa Katonda buli kimu ebyange bya Katonda yamanyi naye katukwerekereze ku SB Media tugusa ensonga tuteekamu akasente baziwa batuukirawo ku Mukwana Kate balina Katonda yenna owa beddings baleeta baziwa and Sons ate bannaffe abanana abo mouthwash gwe alina akamwa akawunya wasenya amannyo gavaamu omusaayi olya ekyokulya nga kinyongoga oba ekyokya gakunyenyeera yokwate bannaffe kozesa kanana abo mouthwash akasanga mu pharmacy zonna ne drug shops ezikuli okumpi
olw'ensonga yamubeere bulungi mweraba. Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye neekakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Yaffe tukuse ensonga